naye obulamu bwange ndowooza sijja kufuna kyakulya kati nga mpitamu nga ngamba alinga atunda ngoye naye nga bamukozesa mukama we namugoba kakitegeeza talina talina mulimu okiraba kati Fulfigure ate gwabadde agambye nti gwayolekera ekitalya namusonyiwa dakika 2 nazayo Fulfigure kati Fulfigure gwagenda kuomukadde genda onoonye bizinesi waliwo ng'obizannya nga si bya kunoonya esafuko era bana ekisiraani kiba kisiraani esafuko si gwe nasooka okukubirako nga tonnakakwatakanako naye nga tokikola noŋŋamba nti maama okugjako bwe ziwera saawa 4 ng'otuuse ku poliisi waliwo omuntu kumwenna kuliko asobola okunkwanako munkwanemu musobola okunkwanako baleese omwami oli Bensoni mbadde nsaba nga maama Fina ebintu byonna nga bwe yabikusabye Bensoni ekyenjawulo kiba ku Bensoni kibeere kimu Bensoni yeetondere Fulfigure amwetondere afune akatebe bambi tatula wansi afune akatebe tusaba Bensoni ekirala kyokka wibula okwawulamu ekifaananyi ekyolesebwa ku Bensoni bambi si bekikola kimu ng'olese ku balungu yaba aliko online nga bamuwaga kiyinza okuba ensonga yasinzodire oki yasigadde mu mmotoka ekyo nakikunyonnyodde atwala ku mikisinga mboozi olw'ensonga z'omanyi but talina wadde kuba ffenna twali tumanyi Fulfigure asaaga tukikkiriza so gonna amaloboozi gwali olabyeko nga Bensoni ng'alinganga awaganyala gaali kulowooza nti nga bwe nalirowooza nti Fulfigure asaaga nze nakitegekedde gyo sikasusaga naye mbugaa nti omukazi ali siriyosi ayagala kusiba muki ekyamazima Bensoni talina wadde nettondo lyeddala n'ebyo actually kiyinza okuba kyonna kitubaddeko Bensoni ate ekibadde kyamu anti nange kyeŋŋambye nti ate kiri ekyaba kyo kibadde kizibu nnyo naye ekyono alekerawo okuzannya omukazi azannye kontenti we gw'aba alina nzo kyensaba oba osigale naye nomuzanyanga osonseka endiga ezo kwambala mpale ku mutwe n'okwambala ebiziina kitegeera nekuusa ayonza kuusa kati omuntu alakuusa abalabanga nti omwana wange kapa azanye ebintu ebikola ki ebiwa amakulu kati omwana yazanya pasita bugingo naye era akwata bayibuli nayambala akapale nakakwata abazanya babiri bani bazanya naye talina buzibu naye buzibu bwange n'omwana we kwe kuba ng'ayoola bulasi Bussi naye kasasiro n'ateeka empale ku mutwe ey'abakazi naye sibakagome singakavundu najala ebibafu nakwata sanitizer namusomusekaeno ekyo wibalo ekyo kyekizibu kya osobola okukola comedy yenna mu ngeri yonna. Mama Fina nze kyenyiza okusaba Bensoni ono abeera ekyokulabirako ono akusonyiye naye waliwo ajja okupanga abantu bakukola ekikyamu waliwo ajja okutwala mu courts of law abantu balina emitima gyanjawulo nze ngenda kubuulira mazima ate simulabangako physically nze nange simulabangako naye amutukola ekikyamu abantu bakoowu olw'obwavu bakoowu olw'ebizibu basobola okukola ekikyamu yagenze lwaki mutuufu so Bensoni yetondere Fulfigure then kyensaba abantu abalina amannya abo goleko bazannyamu because waliwo akuteekerateekera kyotamanyi bw'okwata ekitabo ekya Katonda nga Bible n'ojambalirako akawale k'omukyala ak'omunda ate n'ozanyira ku comedy ku Bible bw'oyambadde eno bw'ozannya mu image y'omusumba kinene nnyo eri abali mu nzikiriza eyo eya Christian faith kibi nnyo because gwe Bensoni kitegeeza oli musajja wa Christian faith toli musiraamu ate ovvuula eddiini gy'okkiririzaamu kinene nnyo nze nja kusaba busabe totunyonyola biwanvu nnyo weetondere mwannyoko ono Fulfigure osigale ng'ozannya ebintu byo naye nga tebivvoola komedi bamukola bangi ate tusobola kumugaana oyagala kwogera kolina komedi
Alain okuwekitiibwa mama nange neyanziza sigenda kuddamu kukola neyanza tulinde katono obuzibu bwo kiki Fulfigure kati crossfire eyo oba cross examination yali nyumye ngoba mugenze ku police oba court akageri nti yetonze nsaba omusajja ya ogenda kuzanya ebintu bya Fulfigure naye ng'ebimu bikyusizaamu oba togenda kuddamu kumuzanyira ddala nti mami tayagala muzannya agamba ayagala omuzannya sinakugana ani kati biri bye bimuwa vibe wabibakaliza okubulwa views nsaba baako essaawa ziri mama Fina munzikiriza njogere ku mwana Fulfigure ayina enteekateeka gy'addaadde nina kyenjagala okwogera n'omwana siyogera n'omwana omukubi si yabubi sigala mwana okunzanya mama Fina omwana ono namubuuza lwaki onzanya bwotyo natuma oli munne mukwano gwalawo malevu omwana ngamba tumuyita malevu bongene anti olulimi olwo kati omwana agamba bw'aba anoonya konte bw'amala okunoonya konte ne mugamba naye lwaki okoza kati oli nangamba balina balumuyina maga tozikiza wamma bagala kujja ku mama ono omwana yagamba nsobola obivaako ne mbiviirako ddala lwakuba sirina mulimu gye nali nkola baakola ki baatusalako gundi bwe yajja lockdown naye sirina mulimu gwonna kati wano wembeerabeerawo nkolayo bwobuntu kuba ne mubuuza babasasula abatiktok babasasula namama tabasasula naye afunayo anyumiddwa teri kusasula bwafunayo abanyumiddwa ulaibula afunayo abanyumiddwa ne bamuweerezaayo 5-3 mmeka ng'ekizibu ky'omwana ono maama mulimu ng'omuvubuka onalabika oba tabali bulungi munansonyi bwoba okutogera songeremu oba endala maama tugezeko okulaba ng'omwana wali mu mikono gy'amafiina oba naffe abali wano tulabe oba omwana ono bamufuna ekyokukola oba tumufundira kakapita oba biki oba naye ayogere tuyinza omuba nga tumunyigiriza katuteko olukyalo nsabe Sara tuveewo mama Fina alina appointment afulumamu nsona okolerawo I really enjoy this comedy. Binsanyusa era njagala kubabuulira nti essimu yange baginzibako nga ndaba show ye era yali azannye mu gye kyokka kyembadde nsaba ffenna ffenna abali wano ne bacomedians abalala mu nsi zonna mulimu bacomedians era ne kakati tulina tekyampanile azannyanga president waffe okay naye ozannya otya nemu abamedia ne bacomedians mulina amateeka agabafuga you can even get permission kuva ku muntu gwogenda okuzannya n'ogenda n'oyogera naye n'omwebuuzaako okkiriza nkuzanye oli nakugamba nzanya mu content bweti oba mu context bweti kati bino nga jeno byagamba ebimutyoboola n'amuzanya nga mukyafu nga yesonseko ebintu biki ebyo byatayagala whereby n'abala ne pasita bugingo tebimusanyusa n'omulala yenna naye singa abamawulire bacomedians ba artists mwina mugobereraga amateeka tetujja kuba na buzibu si kyekyo akola sente asobola zikola naye ekireese ebyo byonna byonna n'abaana okuzanya ebintuntu ebyo bitategerekeka kuba nti bali desperate tebalina kyakukola babeera omwana aidu n'abeerawo ngati okiraba kati ono omwana mbadde njogeramuko naye wano n'agamba nti ebintu ebyo oba mbirese olwaliro mbirese naye obulamu bwange ndowooza sijja kufuna kyakulya kati nga mpitamu nga ngamba yalinga atunda ngoye naye nga bamukozesa mukama we n'amugoba kakitegeeza talina mulimu okiraba kati Fulfigure ate gwabadde agambye nti gwayolekera ekitalya namusonyiwa dakika 2 nazayo Fulfigure kati Fulfigure bwagenda kuomukadde ogenda onoonye bizinesi waliwo ng'obizanya nga si bya kunoonya kyakulya waliwo n'omukyala mulala mwagala mu State House era ngambye era muyansaba musonyiwe sigenda mwogera naye nja kuwa enamba ayinza omuwa capital waliwo n'omukyala omulala muganda nga muta Juliet zawedde namusabye awo John namugezaako muweereza message n'ayamba omwana namuwa milioni 10 omwana omwamulabe mwana yadabebedde yebweru naye abadde amuyimeewa naye ngenda kuwa enamba waliwo ne maama we Matugo bamumanyi mukyala Sembatya yanegayirira nnyo ku Benson
mama yo kati babasindika eyo kati lwaki bujje tomuyamba nze bona simumanyi ate wenagezako kumuyamba namugamba itsoke mulese newakunzanya simugana kunzanya kubaka naye bimanyira binyumira naye anzanya atya kuba omwana nga omuto bwalaba ekyo ekintu nga tali mu ddoboozi lyange simugana kunzanya kati mwena bali wanabogera mujjagamba abantu bangi bakola komedi mwana wakwano tyamale ne muzeyi waffe tatatamale gye olutalo gye lwakoma nalaba ejjuni yange ayogera naye yabadde naye awe endowooza ye oba naye yabadde mu ndowooza yeyoto yabadde egamba naye mwalabako olutalo lwa muzeyi tamale emirundi siniya n'oyo omwana atuuka n'okukyusa nya n'agamba mbu yali kyusa atya nekyusa olutalo temuluma gye lwakoma so gweoyinza okitwala nga ekyokusaagirira oba ekyomuniino naye mu ngeri emu bendala abaana abamu oluusi beetaaga just bikwatako ba mindset change kale tuwe sala tweyanziza tweyanzege omukwano gwanwera mu diaspora abeera omukyala webwerera yesimbawo yebale kujja kale tweyanza nnyo tweyanzege njala kwebaza Fulfigure omutima omulungi thank you so much nkwagala nakutamu nsonyiwokutamu lwe watuvuma n'ono mu katambi nga kasukwa akukyazizza mwali basanyufu nnyo nga munyumirwa naye nga ffe kitukosa ne famire zaffe naye mwe mwali basanyufu naye ensi eyo mwe tutambulira njagala kwebaza kanso lutalo sembyayo nga nebaza mama Fina weebale kutudduukirira mu biseera by'obwetaavu n'okutuyita mu biseera by'amasanyu oyimirira naffe nnyo mu biseera by'obwetaavu n'amasanyu bangi nnyo batwetaaga mu masanyu mu bwetaavu batugamba siri mu ggwanga naye ng'ate batusinga obeetaagira so weebale nnyo butakoowa bannayuganda weebale butatukoowa njakwebaza bannamawulire mwena thank you so much nebaza Allah atusobozesezza okusinkana olunaku olwaleero nebaza abantu mwena abasobodde okujja olunaku olwaleero nsaba Allah ffenna atukulembere tuddeyo bulungi nsaba atukakkanye emitima ffenna era nsaba atusonyiwe ebiba bitusobyeko along the way tuli bantu tuli baana b'abantu era tusobya nsaba mwenna abali wano twekwase Allah buli kye tukola era tufumintirize nnyo nga tonnaba nakyokola fumintiriza nti oyinza okuba nga okola ekintu mu nzikiza naye Katonda yatonda eggulu n'ensi aba atulaba ffenna so mbagaliza birungi bireere nsaba mutuuke bulungi nsaba Allah abakulembere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bawumula abantu eteekewo enteekateeka abaana abavubuka zituukire ddala ku gulawundi yawansi omwana ono bw'afuna akakati kati omwana tewakijja kumuzza ate ku sipitikakakuma abajja kubeera biza nyuka ssaawa 2 aba akooye tukiraba so gavumenti mufo ekyokusuubiza nti egenda kuyamba abantu ejja kuyamba abaana ebateerewo ddala ku gulawundi ero ne bafulfiga abamanyi obunaku bwabwe ero ne bamafina abamanyi obunaku bwabwe kwafulfiga omugambo kweta abaana nga bano 5 abayina abali obubi naye bwonaamuga nti sente zentandikwa zajja nti ate ziri mu paliamenti nti ate ziri wa minisita gundi tamumanyi namumanyoba okiraba so kati ono omwana ekimupeseza akasente genda kukola alina famire nawida alina maama we alina baganda be tebasoma obulamu bwe busobola okukyuka kanyenyo tugenda ku nsonga za ssefuko essefuko era bana ekisiraani kiba kisiraani ssefuko si gwe nasooka okukubirako nga tonnakakwatakanako nemuga tukikola noŋŋamba nti maama okugjako bweziwera saawa 4 ng'otuuse ku poliisi omwana yasooka afukamire yeetonde mala okunsiivinga simu ya Fulfigure bambikira emitiyana omuntu afudde ngenda emitiyana ngamba Fulfigure nabeeramu ekisa kumbe wa mba ndi awo maama ndaba akasajja katu kagenze naye tomanyi mubiri gwewatutte Fulfigure mbananyanga twadogwa kakalamu mwanange nedda mwana bw'anaavaayo nja muyita alekeraawo ebigambo byavuma alina emitima gy'abantu gyamenye sibuli akozesa social media nti avuma yafunamu naye alina emiti asobola okuvuma omuntu n'avuma ye n'avuma nnyina n'avuma omwana oba okiraba kati naye abadde akikwanduza lwa butamanya nsubira bw'anaaba avuddeyo era tujja kusinkana nze bwendi maama waabwe so genero abantu bangi bavuddeyo ne beetonda nange omwoyo mutwe okwetonda ku lwa ssefuko muganda waffe ensobi zikola bantu
naye obukambe bwabadde bungi agenda kudda ewike gyetadda wikejja nanje tumanyi nti oba anaavaayo anti kati bodda naavaayo ajja kuvaayo kanso tusabira jeno okuyambe aveeyo ekigurupu ky'abamafina kyonna bakite abale bamafina bonna babaleke kati mamafina newoyita emizimu negigwa wano ntolanga oli musamize newoyita katonda nakka wansi sawa kweka simpoke simpoke yetu omuleka simpoke bya simpoke bibi mulaba edduka simpoke kati nakati ku bya sefuko anti bekayo kati kabimanyi nate bakiralifanye ku nsonga genero kati nnyo genero gwe maama wange ku nsonga za sefuko kuba ensonga zikola abantu sawa zino ndi maama wo mama okukusaba mama wange nomufukirayo obera Dubai tosana kundetera de blouse naye nga wabera nja kukuleetera ngenda UK mama ensonga za sefuko zirimu abantu obuzibu bungi kubanga nze ng'omuntu era nali musonyiwe edakiika bbiri n'avaayo n'agamba kinnyonyezako kontenti kineeragirako kimpita ate ekirala nti kati waliwo abaana nga Faida nakati bwe yalumba waliwo mulimu abantu kati mukyala bugingo Suzani yamuyita bwekisuzani bakola okutunda nga sefuko yayogera ebyo ngenda bugubi yalumba layira ng'avuma muko omusungu nafe twagala twogere waliwo abanjagazaaki mama kati waliwo bulunoke n'abaana abaana ba B2C yabagamba nti beeyagala mu bitundu ebirala tatala bulunoke n'afeidinga n'amalokole n'ensatu bulunoke nakati yazzeemu era okulwana nakati ali ku kitanda lwakumwatakinga kumugamba nti Bussi yazimba bikibikagala ebintu bya bulunoke oyinza okutunulira Fulfigure omu kati nze nsobola omusonyiwa mu ngeri emu oba endala nga nsinziddewa naye omwana maanyi gabadde avumisa yaboneredde mama nange nakuvumako twakuvumako anti gwe otegera ofumiitiriza ensobi gyoliomukyala era ye tafuna Fulfigure bwe yampita nojja nofukamira ne weetonda waddayo lwasooka nakuta nafubutuka nemukwata kisusa ali kulambisika nodduka